Musajja munange era gy'oli tokakanga ekintu ekitibwa love. Love ng'eweddewo okkizanga amazima ti love eweddewo kantandika fresh. Twegayiranga mukazi okukomangayo waka nga tayagala. Omukazi wakera mu makya ne yeekyanga wadde wamuteekako empeta tomunoonyanga osirikanga n'obeera n'ogamba nti kambeera omusajja neetika omusalaba bw'aba agenze tudivorcinge. Love etuuka ekiseera n'eggwawo naye weggwawo temulina suppose kubeera balabe. Ekisumba ba mirembe just ego y'okumanyika y'okwagala buli kimu ensi ekimanyi ey'okwagala nti nze wakabi. Omusajja bambi bamwanyise nnyo simanyi ani amwanika naye bamwanise nnyo. Omusajja alinganga yeesiba ku muntu atagala kubeera naye. Omusajja alinganga yeesiba ku muntu ow'amaanyi okumusinga. Mukazi watuuka ekiseera naye yeefuula omusajja mu relationship n'aba ng'akola eby'ekisajja byebyo okuwulira mirembe simanyi nsambya bonna balinganga basajja mu relationship. Bw'okera ku makiro nti manager wo akyali ssente z'abantu olina kudda ku mukutu olange ennamba y'omuntu okubuukingirako ng'abantu abasinga okubuukinga 80% balwawo n'okubeera ku TikTok. Nti abayimbi ba Uganda bano balina okutandika okutegeera nti social media erina amaanyi agamaking oba agabreakinga. Bw'obeera nnyo n'amaalo weekanga social media ekozesezza ensobi. Nagamba ekyasula Chameleone kyali kintu ekyo kufuuka common. Yatandika okukola interviews eza TV ez'okumukumu n'atandika okukyala ku radio Chameleone n'aggwamu kali akatiisa abantu ke baleba mutyamu. Fudde Julian okubeera owakabi si because nti naayimba alina ennyimba empya ye distancinga nnyo n'ekintu ekiyitibwa funds naye at times mubamu ekintu wogenda okikola n'olina okumanya nti market yakyo eriki before nga tonakeera makya kukola kintu sooka osabike brand yo egenda kuvuuka ate olina kuva si alina n'okuva n'okwewozaako. Abuuzaako bina bakyekumidde ku media omuweereza we Muzeeyi Masembe nzize ne DJ Jacob Omutuuze chairman we Bunnamwaya. DJ Jacob Omutuuze sabo ola mugamba ki? Sina tabbu ugamba otya bitambula bitya? Magana namu ekisaanyi kyangwako lumu ne kinnuma. Ekisaanyi kati neeralikira nnyo okutula mu meeting agirimu temuli nasibitegera guna mupeera mupeera tekirabeera na misaanyi okakasa kyekiriwo kimirala. Ola mugamba ki? ndi wano ndi plan display njala kujja ku nkoko leta sente ngene nkuleetere waladde omusujja navukasa navudde mu kisiwe bati n'ogulwala ng'olabye ne inshallah nja kutereera leta sente ngene nkuleetere. Omugaga bamutuma aliwo omugaga mbuliraayo sire mugaga musente bwange obwekina kubadde nabwo nabutadde mu treatment kati ndi yala sirinaamu kale naye ng'ogamba ota cheya sina tabbu ndabulabye ensinga egyetambulamu onsi ogiraba bulabi naye kankusookere mu experience gy'osinga okubeeramu ekigambo love abavubuka tukimanyi oba ffe tulina makulu malala ge tumanyi? teri muntu amanyi laavu buli muntu alina laavu mu ngeri ye okirabanga ekibi waliwo omuntu atakirabanga ekirungi mulimu omuntu ali mu laavu nga webatamukuba omuntu tasobola mutegeera nti naamwagala. Mulimu omuntu ali mu laavu agamba baba ng'akomawo kumebe wakiyitalinayo wakiyitayendako nkofuna emusangayo ate oli nga baba ayenda nga takyagala so buli muntu Katonda yamutunda nga laavu emunyiga bubwe. Laavu ekuluma nze nganze nsobola okulumwa teri muntu atalumwa. Wamuddidde omukazi yakubbako sente z'essimu? Namuleka ali bibye nange ndi byange. Kyalibadde kya buvunaanyizibwa bwe tuba twekyaye ebintu bye tuyitamu mu experience yaffe ey'obufumbo tubirete mu public. By the way kyekirwadde kya generation eno nti generation eno buli kimu ekyapeninga mu relationship kibeera public. Waliwo ensonga kibagita relationship nti muzaddewo mikwano gyo ensi ekoma ku lubalaza. Bw'oba ng'ogenda kuzimba relationship egenda okuvaamu omukyala oba omwami oba abaana erina kuba yammwe. Laavu etuuka ekiseera n'eggwawo naye weggwawo temulina suppose kubeera balabe. Ti laavu kisinzira by the way engeri ki gye mwawukanyemu. Mulimu okwawukana obubi walimu okwawukana obulungi but end of the day ti laavu eba eweddewo olina okukkiriza amazima ti laavu eweddewo n'omuntu n'omulekera byonna bye mwakolanga bu sex tape omwaweerezanga bu voice note mwaweerezanga message byonna n'obisangula mu simu yo n'otandika afresh okunoonya omuntu omupya. Yaman
nenga wachomboza bino wachomboza bino nkubuuziza ekyo okusinziira ekiriwo essaawa zino kiyinza okuba kiri kwabo nenga ensi yonna mwekiri lwakuba abantu bakikubiridde nnyo amaaso ekyamirembe mirembe akoze eki n'essimu gye beerikodinze ng'oli yeegayirira omusajja nga yeegayirira bamaze ne bagituteeka mu public kyabadde kyabuvunanyizibwa omanyi buli okwata relationship eno ekiteeka public no dating omuntu ayagala ensi emanyi buli kimu kimutambulirako bye byosanga bwe dating omuntu ayagala okumanyika okulaba nti ye omanyi bwe ndaba situation ya mirembe ne munne nze mirembe kyali wange oli gwe sitamanyi nnyo nti mirembe naye ndiddeko ewuwe mirembe yaranfumbiddeko emmere mirembe yaranguzizaako ku bintu so kyali wange mumanyi nti mulimu ebintu byentunula neneewuunya waki bigenzewo ebityo waki biriwo ebityo because relationship si business relationship business naye okwata ebintu ebibiri business ne relationship nebitambulira ku ggwe tikirayinza okukira mu tukwata dijja jakuba omutuuze ne muteekako ne mukazi wange si yona nemanya mukazi wange ye mistake gye nali nkugye nakola nga nkyali fala we nategeera nti abantu bonna bagoberera si bonna nti bategeera nga gwe otegeera we naviira ku nsi nadde ngoberera Beckham alina akawala ke kasinga okwagala kakulu amanyi okukakwata n'akakiisinga n'akawa peke ku mimwa n'akatereza engoye n'akakwata mu nviiri nga ne mama w'omwana ali awo naye nga abantu bagamba waki Beckham ebintu byakola omwana we tabikola mukazi we naye nga beerabidde nti ku nsi ya Mukama omwana omuwala laavu yesooka ebeera ya taata we n'omusajja omwana we laavu yesooka ebeera ya mwana we muwala kyova nti omusajja awulirako ebbuba ku mwana we omuwala era amukwatibwako ensonyi ku mwana we ali myaka egyo omwana we omuto amuwulirako ensonyi naye omwana we ataba nga si wuwe wadde yenkana nga omwana we asobola omwagala so ekisumba ba mirembe just ego y'okumanyika y'okwagala buli kimu ensi ekimanyi ey'okwagala nti nze owakabi biri awo tebitegereka kyova nadde saaga byogerako nekyobola nkitadde geno kubanga tebitegereka because relationship teri supposed kubeera mu kumanyika teri supposed kubeera mu business relationship is relationship love is love nakama abantu bena ku love bagikolamu ebintu bingi nnyo ebitategereka but end of the day katusabe bajja kuddingana mpola mpola naye ekitiibwa kinadda okusinza wendaba nti omusajja bambi bamwanyise nnyo simanyi ani amwanika ne bamwanise nnyo omusajja alinganga yeesiba ku muntu atagala kubeera naye omusajja alinganga yeesiba ku muntu ow'amaanyi okumusinga omusajja alinganga yeesiba ku muntu atakyagala relationship whereby musajja munange yena gy'oli tokakanga ekintu ekitibwa laavu laavu ng'eweddewo okkizanga amazima nti laavu eweddewo kantandika fresh twegayiranga omukazi okukomangayo waka nga tayagala omukazi wanaakomawo waka ajja kukomawo n'obuzinazina bw'abasajja bw'afunye emabbali ajja kukomawo n'obuzinazina bw'emikwano gy'afunye emabbali ajja kukomawo n'amagezi mangi nnyo g'afunye emabbali bw'omukazi wakera mu makya ne yeekyanga wadde wamuteekako empeta tomunoonyanga osirikanga n'obeera n'ogamanyi kambeera omusajja neetika omusalaba bw'aba agenze tudivoosinge mukazi namwagala nnyo toyagalanga nnyo omukazi okusinga gwe weeyagala kyabulabe that's being stupid. You can't love a woman more than you love yourself. That's not love. Love erina kubeera equal, erina kubeera nga mwagalana. Gwe omuntu ava mu bulamu bwo you won't regret. Naye okuba nti omuntu ojja kupridinga bannange wotale sijja kulya simanyi biki nkwegayiridde. That is not love. Amaliriza waliwo ekitiibwa kye bakuggyako nga gwe omusajja. Tekikyalina makulu. Third party zino zaalikomyewa mu mukwano gwange. Third party supposed kukoma ku mulyango. Mukwano gwa alina kukoma. Maama ne taata bonna balina kukoma ku mulyango. Eddiiro lirina kubeeramu bizibu bya famire yo. Ekisenge kirina kubeeramu bizibu bibyo na bbaawo. Eddiiro lirimu kubeera supposed kubeera nga birimu ebizibu by'abaana bo gwe ne bbaawo. Ekisenge kiri supposed kubeeramu bizibu byammwe ababiri
toli suppose n'abaana kumanya biki bizibu bya bibasanga wabujja muddira omuteko smile efumbiro ligatta efumbiro ligatta awaagala okumenyeka nkufuna nti maama wafumba emmere tata soogirya abaana basoogirya ate tebakwatagana efumbiro ligatta kyekintu ekiyitibwa obufumbo bulimu emitenda gya mirundi 3 girimu effumbiro erigatta ebizibu bibadde mu ddiiro ebizibu bibadde mu kisenge kisegera bw'osanga relationship yo nti maama atuuka mu kisenge taata atuuka mu kisenge baganda batuuka mu kisenge mikono gituuka mu kisenge that is not a relationship. It is a public nuisance. It is a public nuisance. Nga mukwano gwo mukiriza okutuuka buli wamu. Kabeyi maamu wo bw'omukyankana namu nga mukubira essimu musajja njagala ntalake takyankwatako bakwita kutalaka takyankwatako leero siridde emmere aginnyimye bwe mukwata kankuba omugongo takyalya mmere wange waka ebino bigamba sheeka oba imaamu oba levulandi oba faaza oba pasita oba friend kyabulabe tulina kukola tutya kwe kumanya laavu ekomawa mikwano gyo gina kukomawa omulimu n'obumanyifu bukomawa bw'oddira obumanyifu n'obugatta n'omulimu n'obugatta ne laavu tebisobola kukwatagana n'enamba esinga simanyi ate mu relationship mulina okubaamu omuntu omusiru naye yasala okubeera omusiru mwembi bwe mwefuula abagezi mwe temusobola kukwatagana ki ekigenda mu maaso ku bantu ebiseera ebisinga simanyi lwaki baawukana nnyo abagasa bizinesi ne zibeera wamu enamba esinga obungi ogenda okumaliriza nga waliwo okusukka omuguwa kusukka anti ogera kera makino noyagala omuntu nga temuli ba mukwano mulaavu tebawola bawa bw'oba nga olina okuwola omuntu gweyagala that means oba tomwagala mulaavu bayamba omuntu gweyagala wajja nga ayagala $5,000,000 mugabe bebies nawe kakaddaaka kamu kensobodde bebi musajja wajja oba omukazi najja nga yagala $10,000,000 buvunanyizibwa bwo omusajja ate omusajja si buvunanyizibwa bwo omukazi okuwola $5,000,000 mukazi wali suppose kuyambako kyasobola kyonna nkufuna even if mugagga atya era omukazi watuuka ekiseera naye yeefuula omusajja mu relationship naaba ng'akola ebyekisajja byebyo ejja okuwulira mirembe simanyi sambya bonna balinga nga basajja mu relationship naye ate omusajja kati yafuuse omukazi because kati yali mu kwegayirira ennyo kyabulabe nnyo bali omusajja njagala mukazi wange relationship omusajja alina okubeera omusajja twali ffenna ng'omusajja mukazi agamba meeja naye amayinja ge gakoma ku mulyango munda nayingizayo ekitiibwa ky'omusajja kiba ky'omukazi gwe bayanjula okitegera so bwe buzibu bwaffe tulina nti abantu bannyo batomera obufumbo nga balina abantu nga si mikwano gyabwe yamani oba ssente mbu Jacob twefumbira kati saa zino nkusinga ssente nakyo nakyo kizibu because mulimu abantu abamu essente abazirabye obukulu mulimu abantu abafunye essente nga tebakisuubira kuzifuna wego ojja okusanga nga emmotoka yagiraddeko erinnya lye wego ojja okusanga nga trip bagenda Dubai beekubye ebifaananyi you don't need to tell people result za relationship yo tosapoze kupitimba lubuto lwo ofunye ng'omukazi tosapoze kutimba baby shower yo tosapoze kutimba kwanjulako tosapoze kutimba budget yambagayo nija sitemine gikyuka nti mulimu abantu abalina olulimi olubi abalina n'ekiiso ngajja kera makya kugamba ekintu kituukirire mulimu abantu abamu for example olwo omwana gwendi mukwano gwange olaba tolekera ku makya kuzaala mwana we yamugamba omukazi yakola atya tolekera ku makya kuzaala mwana ani yamugamba maama ayina muganda we yagamba omwana nti tolekera ku makya kuzaala mwana buli omwana gwe yeetika mu lubuto ziba ziwera amuzaala bulungi nnyo ziba ziwera ssaawa 8 ogw'ekiro afa yakazaala abaana 3 bafa mu tayimu y'emu olumuzaala we bati kalaasi olumuzaala kalaasi yes ndo kyayo wantwala mu bintu byo nenkolera omulimu omulungi wadde n'okunjokyayo okusimu yange njo kyayo
Kasuka. Jingu njo chayo. Ngulya chips chicken. Jingu watu woisiza. Omaya amafuta gwanvu. Nonge mulwadde. Nena wewe muntu akusaba. Soko wabe. Jingu njo chayo. Jingu soko labe. Jingu njo chayo. Jingu ngulya chips and chicken. Amazima meya simiridde. We wole. Bali na guru. Genda kumuba mane we wole. Kankulage wange. Kuliko kuira ne kubanja. Emitwalo 8 kitundu kankulage. Tukole jingiwo. Kasito omunnyonnyodde oli mulwadde n'omwana wo mulwadde. Iva ku sente zikusawo yange nawe. Iyo kyayo naawe. Tuba tukyagamba. Omwana bwakera ku macha. Naye tekolu butaluzala bulungi kasita zuwera saa 8 ogw'ekiro luto. Omwana afa. Omwana aza emyezi 9 giweda. Emyezi 9 giweda. Nazala bulungi. Nazala bulungi. Ne bweze saa 8 afirawo. So mwegendereze nnyo nnyo mu bulamu bw'ensi muno nti essaawa zino omutimbagano omuntu asobola okuyisaako amaanyi g'ekizikiza. Kyokka abatabuliiki bw'osanga omutabuliiki waddala teyeekuba kifaananyi. Omanyi lwaki teyeekuba kifaananyi? Teyeekuba kifaananyi mu nnyumba ye temuba bifaananyi. Omanyi lwaki? Eddiini tebikkiriza. Beside ng'oggyeko eddiini. Ante sayansi wa mwomu simumanyi. Kale tukireke ekyo. Sayansi tomumanyi. Kulwalira tukireke. N'ekyo omanya nti bw'obanga waliyo swayitaani. Gyali. Swayitaani ng'omuntu asobola okubeera ejjinja n'ayogera ebigambo n'ofuna obuzibu. Omuntu asobola okujja ekifaananyi kyo ku social media kyonna n'akiramirako ebigambo byonna by'ayagala ne bikwata ng'omuntu. Nkufuna. Mulimu omuntu ajja kukwata ku lubuto agamba naye bannange otufunga lugezze nnyo. Kumba omwana wa amukola ki? Amuteekako ekikolimo. N'ozaala omwana n'omuzaala gwe kennyini oyambala omwoyo ogwagala omwana omulenzi n'ozaala omwana omuwala. N'otandika okuyisa omwana w'omulenzi omuwala ng'omulenzi. Mu bbanga waliwo emyoyo egy'enjawulo egyagala okuyingira emibiri. Mulimu emyoyo gy'abage ne gutandika okuyingira omwana natandika okubeera lesbian naye nga gwe maama gwe waleeta ekizibu gwe taata gwe waleeta ekizibu. So nze nzikiriza nti empewo gyeziri. Ekituufu. Tube beegendeza biki bye tupostinga ku social media. Ate si buli muntu yenna akulayikinga akufollowinga ku TikTok nti akwagala. People they don't love us. People they do hate us. People are hypocrites. So kimanya ng'ogeze ku social media nti no social media ejjuddeko abantu abali plastic. Nga bali plastic. Ze family kasazo nzogera okusanga nti family z'ennaku ziri plastic. Mama abeera ne taata mu kisenge, mama ali ku simu, taata ali ku simu. Obudde obw'okwebaka, mama ali ku simu, taata ali ku simu. Kami time k'okwogera tekakyaliwo. Let us today ku nkola enkadde. Otekeka amateeka mu relationship yo gante bannange. Ffenna ku simu tuzikoma ssaawa 12 wetubeere waka, teri muntu abeera ku simu muziteeka awo. Nga muziwumuzi. Mutandika okwogereza ng'abantu because we are created to bond. Nosanga omuntu ng'asobola okusesa omuntu ku WhatsApp nga tasobola kumusesa mu muntu bulamu bwa bulijjo. Nosanga omuntu ng'asobola okusesa omuntu ku social media naye nga tasobola kusesa mukazi we mu bulamu bwa bulijjo. Nkufuna. Nosanga omuntu nga mukazi wa by the way nonya wire mukaabi. Nina enamba ye ngenda giko. Mukubireko mugambe Jacob akunoonya. Ate nakola kintu kya kisiru. Jacob akunoonya. Nga naye atanakola ye gwe. Nga sinakola kintu kya kisiru. Mugabe tatange munoonya. Ngana mukubira. Bw'atakikola aguddako nze nja kukola ekyekisiru. Mugabe munoonya. Mugambe meya we bunamwayo eyo gwe bayita Jacob omutuuze munamawulire akunoonya. Anti ajja kumbuuza ensonga. Ensonga ajja gimanya. Yagimanyi? Ajja gimanya. Ninga yagimanyi. Nze mugabe kya kisiru. Mugabe bugambi? Omunoonya. Munoonya. Kikomaawo. Wakubuuza ensonga ki? Ya kisajja. Mugambe ensonga gy'agambye ya kisajja. Twabadde ku Sunday ku show ya Rest and Rhyme. Omuyimbi Kapeke. Obwo mumanyi. Najja sema baya bali talina DJ ne bakuba ennyimba ze. Ninga bakuba bazijjayo. Yabadde akubye DJ akaziendaalo. Microphone. Yadde agaji mukashukirayo bateeka na wabaawo omwoyo gumugajireke. N'avaako n'ayitamu n'agenda n'afuluma stage n'agenda. Nga tukubidde ennyimba 2.
awo abayimbi watuuse Rosa and Rhymes si ya gundi ya Swangs Avenue ya Julius ne stage I think biba bibye byonna byabo kati oyino gwe batazanyira ko no mu industry muno Julius gwe batazanyira ko mu industry muno ate bali mukwawukana ne mukazi we naye I think bali mukwawukana ne mukazi we agafuna divorce ne mukazi we bafuna obutakkaanya tutte ku kino oyo nno gwe batazanyira ko mu industry era bakikola yantegedde tina amateeka gye gali Julius takayana abakwata kazi nayo nakakuba DJ ora Julius omuntu yakera mu machana amuli n'aba Rosa and Rhymes nti batinde ebifaananyi nga tabamuwadde lukusa kumbe tiketi zatunda amaga kubaako nti buli kimu ekikwatibwa kivunaanyizibwa okuteebwa bwe n'ogula tiketi nga tomanyi abantu bagula tiketi naye nga tamanyi emabega eno waliyo ki nkufuna Julius aso yakera macha kubeera simana gajjango opitirirewo ojja oyimbe akuwa contract nga mulimu osayininga naye byosayiniza abasinga besinga obungi tebabisoma yapa kimu nfunye ka gig nfunye milioni zange 3 ngenda gera kuyimba ku Rosa and Rhymes naye nga byotasomye munde obibingi kati abajje mukuba yantegedde contract ya signinga kikyetegeeza ina amateeka we mukwatira we nali buli ne DJ naye akubako alina contract kabe ne gundi oyo ani oyo bamwitaani oyo guy Benon naye alina contract ku kivule ekyo ani Viboyo alina contract buli muntu yenna owa Swangs Avenue obituka ku Rosa and Rhymes alina contract ya signing eri special okulebya ekisibo byakuja buzzi ogire bogezi kati kapeke anzukiza bintu binnya ebikyuse mu industry si asoso kikola wala bakole RM Skin yakikolako Tom D yakikolako banye baziba kikola just lack of discipline mulimu abantu abafunye omukisa nga tebali supposed kugufuna mulimu abantu abafunye omukisa nga tebali supposed nga gubatomedde butomezi walokede ku machana omuntu nalo kati nga Abitex yafunako bilioni 3 mu mwaka guno omulundi gumu nagenda ku Serena ne yebaka naye ng'omanyi bilioni 3 kyekitegeeza nga gwazina wali nefuna bilioni 1 nti bagimpadde nga teriko bilioni 1 wedi nga nzifunye Jacob Bonzi nze Jacob nemwitali mwe tuddamu kundabamu toddamu kundabamu okyuka nnyo olw'akasente si kukyuka kakasente Jacob waawe nefuna bilioni 1 nemwita time ne ku TV tuddamu ne ku radio tuddamu kumpulirako bangeze bintu birala nnyo nga nekweseyo ngenda okuddamu kundabako nga ndi trilionia oba nga ndi bilionia ngufuna ebyaddala nimulimu abantu abatomerwa omukisa ne gumutomera bu nga tasobola nga teyeteeseteese kati bebe bowulira nti asookera makina akuba faani asookera ku makina ayisa bubi omuyimbi munne asookera ku makina akola ebintu bino ebiraga ebyekisiru kinadde ngamba Nobati nga Nobati nzo kubanga saagala Kenzo nga simwagala mu bulamu bwange ne mutima gwange nga simwagala nesikkiriza Nobati ovume mwana we twadde mu WhatsApp awo group awo Nobati n'agamba nti omwana Kenzo awe Kenzo amagezi mugamba Nobati gumanyi kintu kitibwa okuzaala omwana n'agwa ku ddoboozi nga omuntu agamba awe taata w'amagezi ekitegeeza wadde nyinza okuba nga simwagala toddamu kuteeka abaana bamusuuza mu mbozi za kintu kikulu n'okumuyisa mu kamwa ako okoze ensobi nnyo omwana omuyisa mu kamwa ako nga gwe Nobati n'oba Nobati bwo okoze ensobi nkufuna toddamu twavuddewo n'obubi nnyo mu gurupu awo nemala ne muwezayo 10 ne musonyiwa ne muleka njo kyayo nati siina naawe ne gwe omuze gy'okubba bba togikuggwangamu ogenda kunjoki nkunyumiza story byakunziba netuvaawo bubi nnyo ne Nobati nemuganze saagala Kenzo naye saagala kulumba nesikiriza muntu avuma mukazi wa Kenzo sikiriza muntu avuma mwana we woza nsikiriza muntu avuma embeera ze n'ebikolwa bye eby'empisa embi nesikiriza muntu akwata ku mwana we awo omudumu gukusonze kubanga kyesaagala kukwata ku mwana ku mukazi w'omuntu olumuteeka mu mboozi zataliimu yamani so tulina abantu abalina excitement ey'enjawulo nga bikasa yagala okutrendinga nga bikasa yagala following nga bikasa yagala okuteekayo ensasage nga bikaseera kati
Kapeke ayinza okuba musajja atubabimukoze byonna byonna ng'alina ensonga lwaki babimukoze. Naye ng'omuntu ali mature enough olwaddemu ga nti bannange sigenda kuyimba olwokubanga sound teri clear. Mugitereeze. Magic Touch bangayo yaganya omukubira oba alinamu obutakkaanya. Bate kuba alina obutakkaanya. Biyagaye Kapeke waba yagendayo ku stage sijja kutuwa. Kadde naye musiru. Magic Touch yani. Mwali awo wa ku Galaxy. Wa ku Galaxy. Akola ku Galaxy. Radio. DJ. Ene bayina bayinza okuba nga alina ensonga. Because badijja bamu abadde baganya okumukubira. Olaba. Ng'alina obutakkaanya nabo. Olaba kati nga Magic Touch nesimu manyi kiri awo. Ne manyi okiwuliko omuyimbi kulyamu olukwe. Nga wali omuyambyeko nga talina ssuubi. N'afuuka mulabewo nkimanyi. Se mulundi gumu, se emirundi ebiri, se emirundi esatu, se emirundi ena, se emirundi etaano, se emirundi mukaaga, se emirundi 10. Bira bintuuseeko nganze omuntu. Nkofuna. Manyi ekiwuliko okuyamba omuntu n'atandika agenesi you. Nakwefuulira. Manyi ekiwuliko okubanga olina omuntu gwe talina kiwali okozeeko n'atandika agenesi you. Manyi ekiwuliko omuntu okusasula omuntu okuvuma. Kwa bina byali bikoze ki? Kati Magic Touch oganda omukubira ayinza okuba nga alina ensonga ze. Pena namba y'omukubireko. Magic? Aha. Sikyali wange. Sikyaliwo. Katoli munamawulire ekiggwe. Munamawulire tulina kubeera nga oli munamawulire? Nze sikyali munamawulire. Sikyali. Enamba z'abamawulire wali nawe okyazirina? Abamu. Kati toddamu kwogera kigambo mbu oli munamawulire kinga naawe olina z'abamu. Byenjogedde abitegedde. Tojja kujjajja byenjogedde abitegedde. Wani yakugamba mbu mugambe sikyali munamawulire. Ye munamawulire. Omulimu gwe kulipotinga both parties. Eya Simanyani Kapeke ne ya Magic Touch. Kyokali wana ayogera ebintu bitatukwata. Kyokali Kapeke maze mukubira simu okunyonyola ekyabadde. Omuli sigwa mulimu amana omunamawulire wama. Nkulaba okola ku bukedde. Bwoba okola story tokola stories abantu babiri. This guy is confused. And the story is Magic Touch sinamukolako interview. Noli ne sinamukolako interview. Mugayingiddemu nga mulina akataala nga kabaakako. Si buli muntu mbu nino beera n'enamba. Ati toyambadde muna ekisweta ku mutwe. Oba kubanga oyambadde ekisweta ku mutwe badde ngamba story. Nabigaana ebyo olinamu akamanyiiro. Nabigaana. Naye bakukubira wano ku mpewo. Tosobola. Oba kubanga oyambadde ekisweta. Oba kubanga oyambadde bali mayinza amagezi gagenzi. Okimaye ku bibiri ojja kukolako kimu. Ku kyaki nakyaki. Okuntwala ku poliisi oba nze okutwala ku ddwaliro. Kati kankubulemu ekintu kimu. Gondabye enteredde. Nange ondabye enteredde. Ondanza omuntu omubwe nti setaga muntu kunwania lutalo. Nze nga natabuse. Simanyi amanyi waje ngajja. Twande watu nga twalanidde wano. Osobola okubona omuntu akutasa nga takutomulabawo. Waliwo fight yaba Shakibu. Waliwo fight yaba nze njagala ggwe. Fight ya Shakibu ne Barista Timo. Kati abasookawo wano bani njagala bawenze naawe. Nkukube. Kati gwe nnako buzibu ki? Just a friendly match. Kati nze sibikola ebyo. Kati ebimu ku ebintu banzija ena kivubo okuba ebikondo bimanyi. Ki? Nina ekisa. Wizo ye nga tolinako kisa. Mpuliriza. Kati nga wampadde omuntu gwe nnako obusungu otegeera kati ekituufu kikyendi. Kati tukuwe wizo? Era kochi we nakivubaawo bambi akyaliwo. Yatuukanga okunteeka mu ringi. Nemuganze ko kisobola kuba muntu atalina kyankoze. Kati ngomanyi kyakola. Anti munakivubaawo waliwo gye twali tunaabira babokisa. Kati ng'alina okufunayo omuntu gwe ngenda otugenda nti wiiki ejja tugera ku inspire kola okwegezesa. Kati ng'omuntu gwayagala negese nga amutuma ankyokozi oba nkola ekintu. Kati nze nakasunguyira kati wonkola ekintu nkutereka wenfuna time nsobola okukwasiza nga twetwala. Wizo y'omusobola? Wizo bamumpe. Ate Kenzo? Naye bamumpe. Nunalaawo gw'olinako obuzibu. Bamumpe obusungu bunzigwerekaawo. Bigwere mu ringi. Bunzigwerekaawo. Kapeke kino kyo tekigenda mukosa ekyokuva ku stage. Ekina ekigenda mukoseza. Ekyokuvaako. Kijja mukozesa ku Swangiza Vene nti Swangiza Vene kati eringa record betegeka ebivulu gye tusigazza. Abitex bantu balinganga 10 abategeka ebivulu essaawa zino. Nkufuna. Zazo bali muteeza byandongo.
nibo nabali omwo 80% sibategese babivu Bachissebo baperegese babategese babivu siba promoter abamu siba promoter abamu ye promoter jechi kuba ne sale ya kibuuzaawo nga kimubuza promoter ye muntu a promoting ekintu oto asokuba kati nga Abitex asokuba tomuyimbi na promoting na mutegeka ye promoter kati events organizer tebamwawula ne ba promoter kati abantu babiri banjawulo nkufuna kyekiringa nga sound engineer ne producer tebafaanaga sound engineer yo yakubba engoma producer yasobola okujja na idea najwa sound engineer njaga oluyimba okube okube oba okitegeera nkufuna kati songwriter ate naakola ki n'abagatta bonna obwongo producer ne sound engineer so kati mu Uganda tulina ekintu professional ezimu tuzimanyi tuzigattika but yensi yaffe gye tulimu kati meeting gye nkusanzeemu yabaki yaba promoter baategeka wa simanyi simanyi nejingu namulabyeyo nejingu ne promoter jingu no sibuno ntwala mu bintu bya NRM kale musajja gwo oyina lo ate jingu oyina chance kyoka bakuyisizaamu egaali munenze sikolera bantu nkolera kinkyempulira kimudetera ssanyu omulema ogwali awo gwali mulungi omulema gwali nti lwaki obufumbo bufudde lwaki abantu banyiivu lwaki abantu basudde obuvunaanyizibwa bwabwe okubeera bataata okubeera abamaama taati zigwe mulamwa tegwalimu lwaki simanyi Uganda lwaki wagira no era omukazi natula naye because naye mukule yonkuba NRM abakulembeze abalungi abawuliriza ne idea ennungi naye tagisobola atya tagisobola Uganda naye tegisobola ne President Museveni tegisobola Uganda kati we yatuuka teri agisobola okuleka Katonda yekka anti kagezeeko yasanga tekisoboka kile kintu kiri Uganda yonna tekiri mu central buli emasaka wali ebizibu byayo embede wali ebizibu byayo waki abantu baagala kuwulabirira baana oto so sina mu Uganda kwa kiri global afuna bamukwatira ko nosanga omuntu nga celebrity afuna sene nnyinyi nga taga kulabirira mwana we so kiri global ndi sicha kola sicha kugwira kitaga ebintu bingi nnyo kitaga teamwork okuvida ku grassroots wansi jingu je sabantu basojigamba mukazi najikola jingu waje kitaga n'obudde kitaga organization kitaga sente kwa gumule mugwa nachewa naye bageno gukola ino obawa amafuta ogukutasaako jingu yantwalayo tampadde mafuta muvuza nvuma obudde bugenze oluseke simanyi oluseke naye ekisinga obukulu omukazi wale ekintu twali ku kyakibiina twali ku idea yaliwo idea yo giraba otya the idea is good idea nungi okusanga omujaasi alina idea abasinga balowooza ku masasi ku bikompola idea ye nungi nnyo okutaasa Uganda y'enkya abantu bagirowooza mu politics but Uganda y'enkya jingi mukazi yafandani Nakalema afande Nakalema abasirikale bonna bakopa afande Nakalema idea ye nungi ate bamwegatteko tabasobola tetusosola tuleka okujjawo muno oli wa NRM ono wa NUP wali wa NUP ng'oli wa NRM naye yagamba wano sizzenga musirikale sizzenga wa kibiina nzizenga maama wa Uganda era n'owa ensonga ze bangambye wakyuka mbu wakyuka walya nali aki awo mbu afande Nakalema yakuwa ssente mwe mwantwalayo naye kikolera mmwe mwe mwantwalayo naye njagala kuvaawo ne munkwata ne mugamba tetulina muntu agenda kubuuza bibuuzo buuza na kubulya muntu mazima mwe mwantwalayo sinze walya tewalya era mbakera makyagana ola neza transport mwazimba anti public yagamba mbu Jacob Kasatwa ne afande Nakalema muwa ogusawo talina muntu afande Nakalema talina sente swa kugula mwoyo gwange nantegeera yange talina mwemulika tali muntu aswa kugula mwoyo gwange nantegeera yange taliyo nze kinjaganjaga Uganda erimu emirembe oto
njaga transition of power nga si yakukera macha kuba masasi kola bichovala ndine mu kalulu akebu na managa ntu kavika nkavemu kasala bo vyonga bususi yes nasaga kuba abantu ba umuntu avemwe ndiso because of me nkofona zisiri wentyo nino mutima omubi naye ate omutima gwange gulumirira nnyo omuntu obutafuna buzibu because of me afaina kana mane idea yetu tumusaba ajipushing ajongere nagitekemu sente kati ndoza esawa enyemba zo zilizo wafulumya taziwa ziwafulumya zile za sirimu eza sirimu tasola zitekemu sente anti siri kwekyo ziwafulumya kati esawa ogendo ziwandise olye kubiyiye byo copyright era so akuziryamu omanyi lwaki TV za Uganda zikyalina sente company ziringa nga 3 ezina ku sente nkofana Vision Group Next Media ne Sauti awo ne waddako eno gye badde Aga nayo kati bagitunze no gitunda kintu kimu tekyayingiza sente ate Vision Group ne Next Media kizinzo ziyambako kebe Soroti state owatali ekyo songa zo wicho no kuba wetwayawukana byabaddewo mu maaso ne president yanga tumazeemu amaanyi okubanga etteeka president Museveni president wa federation tona yenga yogera ku teeka edikenzo musuuza kana kamba president wa Nigina tona yabadde na Alan yatugambye etteeka balita batya okutali musango by the way katolwanira kicho utamanyi sibi muntu ntalwanira ekintu abamanyi waje kino okuggukira bali abalwani 21 banyiga by the way ku federation waliwo ujigwe bali tonjukiza banyigira jingiwu yakwata ka video twaliko wali oyogerako mbu Kanzu yasindikira Green Dad message nga mugabo lwaki okuba government era yete bamwagala okusala obusazi jingu bamunyigira lwa kubagwe information yoji wafulumya asajja gwo oli kabinnyo olina omutima omubi byali bikwatirako wa because gubachikola chali wange ate gonoda mu kamera nolaga nti abantu goli n'omutima omulungi oyamba abantu ne muno nafira omwana we guno muddako mu message no mubuza wacho okuvuma government ninga ate ensonga ye government ino gikolako ogitereza olwokuba gwa abana bo obajanjabira kwa Aga ku St Catherine yo wo obusobozi bugenda wadawagira government wadagenzeyo kuyimba kujjayo sente ayino balaga obuzibu abantu abatalina dobozi ate gono omugamba wachi bichi naina kikola because ne mwetondera gundi ani gwendade okuddira emboze zali musimyo ziteka mu public but binyu byensinikide naganze waliwo omuntu gwemmanyi nina video yenga bamuli ebisiyaga muyimbi naye anchocha nya kera mwachanjite lunaku akoromba nnyo anchocha ninja kera mwachanjite lunaku lumu public ejirabe nego tekali afulumi bota video eyo musegu myaka emeka saa 5 ninja jita watana ngwati ngene nayenga yafiridwa so enako nyoto roina lwa wizo simina akolutalo bani sinanze muntu gwenna kolutalo n'omuntu n'ogumu but the bad thing about me I speak what I feel njogera kyempulira wonder akatabitugenda kalaba jingu yagenda ku federation atali tugenze kola interview ya beta ki manager wa Kenzo yani bamuyita beta gwa kuwide simu no gamba ku timu yo lwaki bavuma abana bana yamuvunana waliwo n'abalala awo abaliwo bana bamuvunana nja kumanya jingu bana bakuvunana we bali timu edikenzo nani ani mpa amanya Fabu naye yaliko baga Fabu tayagala dala jingi utagala ni Fabu musiru Fabu muna mawuli nga jingu woyo Fabu Kenzo era mwiseko omulogo nkubulya bine byaddala kati Fabu atuka ku extent yeyo Fabu baba mugobeko mu big talent nti abasende za Kenzo ninga tazibba Fabu tiyandi badde yatu kuyisa muna mawuli munne watu ani omulala bwe bampe onamba manyi obezi simu manyi
omulala yani Blaze yani Faizo yeye agamba tapina ko Faizo yani wai black mamba abo nasi bamanyi neba bakubuza akaliro akawulira akaki akakalulu kati mbowulira otya nati kati obuzibu bange bona abantu abo buli kintu kimu kyokka bo balowooza okukolera Uganda olina kubeera mu bifo nkufuna senga sinze senga ne bafabo bona ne bani bafaizo bona senga tebali ku Kenzo if it was not me ni ate itasobola kundiisa ani ye tasobola ina kulisa bafabo mba beta nga ina sinde so kulisa tasobola alisa gwe niza tasobola nza ndisa siwakanyi nza tasobola wasolo atodi ameka tasobola ya sente meka muganda ngi tasobola choka uli sente meka tasobola mwe chagamba unakolya unakusana totomala obadde mitwala 5 nza Jacob deno limusiru bichi byokolesa bichi byolya mitwala 5 deno tomanyi oteka amafuta mu motoka emitwalo 10 kyolowooza ekyo wakato dekayo emitwalo 10 kyolowooza ekyo gomanyi n'amaka ameka manya 2 kyolowooza era kyomanyi kati oba akulisa nze tasobola kundiisa kati bale baddembe okupraisinga simanya akalulu simanya akaliro kawulire I was there before the kalulu I was there before them gubatigisa sawa zonsenga mubawa emyaka abiri mabega bati basoba mutigisa bati basoba mutigisa kati oba Fabo yavuma gundi jingu ate Fabo mwewunya because abantu bache bamukola nange kenyini esikyagala era nga nange kenyinza omu ku bantu abakiwakanira nti Fabo tasobola Fabo tasobola kubeera mulogo Fabo si mulogo because nali mumanyi nikati wa Fabo naye asokudde nasanyukira ebibi byabo oba mulimu ebintu boga isitero kanduleke Jacob mumanyi guni mumanyi kansirike busisi manyi ye muntu omugezi manyi waje binaggwera no taliko kutekayo ebigambo byo gwe Fabo ula muwala bamwita Melissa chali wange chali wa muzungu niye nganze munange you the way which you have in between my papa I'm less concerned I'll greet you I'll find you tujja kunyumya nize intero za musebi nkwata light jirabe jingu yo muntu omutegevu ategeera because tosobola kutegeera enyisi gyegenda kukeera mumacha kutuusa abantu nkufuna ani alamanyi kutegeeza so kubeera ko president advisor senga kukudiza emyaka 2 emabega wale so kizo okujjako mukama katonda yali amanyi okujjako kati gomanyi katonda kikyandegekedde okunsanyukira ye kati gonsanyukira nira nkusinga reason being netugenda mu byafaayo bya Uganda mwindi ne gotoli byafaayo bya Uganda goli peregesi wo muntu otamperegesi nga tolya era gundi nali ndi awo nga gundi ankubira simu bamwitani Maka nti Maka wa NBS mutegedde Maka gundi agenda kujja ku program abagala mu 1-on-1 nimbuzani better ani mkate atina mulikate ku una better so amaleta ku 1-on-1 ne Jacob right kisoboka nawe abajja kuvira ka wanyigire bwerere ngufuna kugira amazima gatagala ise itegere so wanga bagoba jingu seba soso go na mawulire ane kirala nti big talent nga yekibina kyazimbibwa na mawulire tekyazimbibwa abantu balala bonna it was media personalities abazimba big talent bo okujeyagalira mu katinga yo bali okujikolera mungu yebati okwagaliza obubi abantu abagikola nga weri fe tuso abagaliza bubi era nze mbagaliza abaana ba beta baliye banywe bakute babajjanjebe malwali amalungi abaana ba president wa Nigi abaana ba Fabo bonna ba big talent bafuna bulamu bulungi because ekiribe kyabo si kyabo tekiriba kyange no abanga ina bilioni meka zize sizange ke nino omutwalo gwange era sigulira ko nkenyera era sigunyigira nimba nakusuka okubera wakabi ndibera wakabi maso go era nga nawe mulimo kimanyi ntakasajjako nali nkende ku matene nkafukamirira nenga zise kufukamirira ngako that's on the record kati chali wange ngolabye kuletera bizibu but end of the day solid ye ensi yaffe ndimulimu abantu abamatamanyi okera ku makyo ku balancinga professionalism
mu lutalo njagala ogenda olaba efilmu bagiyita Warhorse. Olutalo, embalasi y'olutalo. Embalasi yatuuka ekyana ebeera mu Gesseŋŋenge ng'agikutte. Eri waliyo abeekuba ne bano ne batuuka ekisa ne bagamba omanyi tusoke tuwummuze tugende tutaase ki embalasi. Nagiraba firimu eyo. Omuntu yenna omugezi munnamawulire, omuntu yenna alina kamera omufuulanga nnyo mukwano gwo. Tomwerekezanga bigambo because Yesu ojja kikola. Naye nzo banga bamusajja atumusuuza takimanyi nti bamugoba. Naye nzo banga kebiviriviri katabani ka Salimu Salimu kagobe. Osajja kisoboka kufuna. By the end of the day munnamawulire awadde kulipotinga story yonna ebeemugiddeko. Either you like it or you don't like it, that is it. Tugende wa mukwano go. Ani sina mukwano gwange mbayindi. David Lutalo si mukwano gwo. David Lutalo chali wange si mukwano gwange. Simina kubuzibu. Tugende wa chali wo David Lutalo. Yavayo n'asoma ennamba ku TikTok live. Okutali musango. Bantu bagamba watuuse. Okutali musango. Ayina ensonga zigambibwa manager we asibajjako abantu sente. Ayina ziriyirira. Nenze mu kutegeera okwange industry egudde muntu tegikyalabika. Okay. Nanze munnamawulire. Gwe nga gwe ndowooza. Ye nga ye kyawa public sijja kitunuulira nnyo. Because bookera ku makiro gante manager wo akyali asente z'abantu. Olina kudda ku mukutu olange ennamba y'omuntu okubuukingirako. Ng'abantu abasinga okubuukinga 80% balaawo n'okubeera ku TikTok. I rest my case. But kyakoze si kibi okuvayo okulaga public ennamba y'entuufu gyebalina okukolerako. Just nze neebuuza mu kintu kimu kyokka lwaki Diamond Platnumz tagaba nnamba ze zoyitirako, lwaki agaba email? Nti abayimbi ba Uganda bano balina okutandika okutegeera nti social media erina amaanyi agamakinga oba gabreakinga. Bw'obeera nnyo n'amaalo weekanga social media ekozesezza ensobi. Ate oba tulina kutegeera social media kiba kirungi nnyo okufunayo omuntu agikutegeerera naye nga gogikontrolinga. Nti nekyogenda okupostinga soko kiyiseemu omuntu oyo. Lwokanga abayimbi ba Uganda bagala nnyo okufuna ba PR babayambako, baagala nnyo buli kimu nga bakyetegeera. Yaye ennyimba ye manager we yeetegerera mu byokwambala yamanye kwegamba ekimu kyonna nga akyetise muntu ogwo. But okusamalizanga David Lutalo si kibi kye yakoze okuvayo okugamba public nti omuntu eri manager takyali manager we, but akendeza nnyo okubeera ku social media. TikTok esuse abayimbi bonenyesebwa TikTok batya mbali bapushinga batya kaliya yawe etya kibayambako ekyo. Manyi nagamba ekyasula Chameleone kyali kintu ekyo kufuuka common. Yatandika okukola interviews eza TV ez'okumukumu n'atandika okukyala ku radio. Chameleone n'aggwamu kali akatiisa abantu baleba mutyamu. Ekifudde Julian okubeera owakabi si because nti naayimba ayina ennyimba empya ye distancinga nnyo n'ekintu ekiyitibwa funds naye n'ateekawo gapa egamba nti nze Juliana mulimu esajja kukola mulimu byenja okukola. Mu mwaka nyinza okolayo TikTok live emu oba mu mwaka nyinza okuteekayo ka video kange kamu oba bw'atyo. Tulina kutambulira ku tulina kutambula nga bafans bwe batambula. Fana ageze ku TikTok nawe ogeze ku TikTok. Fana ali ku live nawe oli ku live. Fana akuinvite nze nawe nojja. Osegera. Abantu banoonya nnyo mileage n'okutunda ati waabwe. Naye mulimu ati watalina kusussa. Mulina okuteekawo ngobera abantu miliyoni emu. Naye omwaka guno gwonna sikola nko live. Okyanga kutandika. Ne guli oguwedde sikola nko live. Lwaki? Ne guli oguwedde sikola nko live. Si because sina data mwina. Ningenda ku live z'abantu abala ne bankyaza. Ni kuyange sigendayo. Nina ensonga zange lwaki. Nti abantu abangoberera bawufu nnyo. Osegera. Sisakira makyagera ku kimanyi. Ndabira danga oba nkinyonyole ntya. Waliwo olutalo olwali wakati wa Pepsi
ne Coca-Cola. Coca Coca-Cola yavaayo n'egamba ye kyasinze okutunda Coke mu nsi yonna. Nkufuna. Omanyi Coca-Cola Pepsi yakola? Yakola akalango n'ekwata omwana n'agera ku kyuma n'ateekamu coin n'aggyayo ecupa 2 n'aggyayo bukani 2 obwakakebe buno obwa Coca-Cola n'abuteeka wansi n'abulinnyako n'agenda n'anyiga awali Pepsi n'aggyayo Pepsi n'amukwata n'atambula n'aleka wa Coca-Cola reply ya Pepsi gye yakola akalango ne kabeera massive. Pepsi n'atunda olw'ekyo kyokka akalango kye bakola. At times mbamu ekintu ogenda kikola n'olina okumanya nti market yakyo eriki. Kintwala wakati if yutalo brand ye yonna nze mulamu wange mulabanga omuntu alina okutambula kati y'omu ku ba living icon be tulina. Before nga tunakeera macha kukola kintu soko sabike brand yo egenda kuvuka ate ina kuva si alina n'okuva n'okwewozaako waki yakikoze era David Oyedeya bikole nga yewozaako yazera tubona yo ku kibozibozi ngali mu kwewozaako waki nga abikola. That's not David Oyedeya gwe manyi. David Oyedeya alina kubeera bw'atyo tali bw'atyo anabeera ati David kuva dda y'omu ku bayimbi kuba atavumiddwa bwekyakata bitandise okuba n'oludicent mu bya politics ne mu bulamu bwe bwonna ye muyimbi asanze olugendo oyo Kenzo be bayimbi abasanze olugendo Lema n'Amakula be bayimbi abasanze oluguudo nga luli nga tuli mu bivumo bya bannamawulire nga bannamawulire bakyali baabwe ni kati weebuze lwaki kati oba mirimu gikendeddemu twabadde ku Idi jingu emakina wadde ebivulu bimeka ebya Idi tewabadde Freedom City twabaddeyo kivulu mu Uganda twabaddeyo ebivulu bya Idi mpozi comedy store mu Kampala yonna tewabaddeyo kimu tugenda ku Easter ogenda kulana Easter tetugenda kuweza bivulu biriri Easter gwenda bali mu kulanga Abitex yali mu kulanga Entebbe ero wali omulala sinalabayo mulala nakalaba Abitex ebivulu bikendedde ero beach ebivulu bikendedde Easter man n'abayimbi obufa okutunooza abalangulu okukudda nabagana omanyi waliwo olugero gamba abateesimira kinnya batuyita batya amamesa amangi tegeesimira kinnya kati amamesa agali mu industry ya Uganda tegana kwesimira binnya wa ebiye yawe gye biraga. Corporate naye daily income ey'ebivulu egenda ekendeera. Kola back tunes Airtel yakira ku makina g'abaana kola back tunes nzivuddeko syazeetaaga oluvannyuma lwa Akon oba kuba milioni oba mitwalo 15 egya dola n'agamba nze ebigundi mbivuddeko ne MTN esookera makina ga kola back tunes tuzivuddeko ate nga corporate tuzofuuka singako. So amamesa amangi obuteesimira kinnya mulimu amamesa agamu agenda okuvamu nga gakkuse yego uli aga president ga bibiina ebimu ga president ga zisako za promoter gugavagera kuvamu kuba gatula ku board signing zirone gugafunemu gekolera obukadde bwabwe naye bano badde bali ku mulimu ogwo abali ku stage abali kuyimba abali ku protegeka bagera kufa bwavu kale kiri wano sente zavudde mu government kisi meeting zino ngofuna naye bagenda okufunamu abasemba ba promoter bawansi bagafuna milioni 3 okwewola milioni 5 niba n'abakulu simanyi bawulya simanyi baani abo bajafuna milioni 2 milioni 10 bo bakole future yaabwe naye kati weebuuze bagenda kukola milioni 5 milioni 3 nga ggwe okoleki nti buli ssaako bagiwadde ey'abayimbi milioni 10 milioni meka milioni 10 yaba DJ gye nalabyeko 15 DJ omu player ye egula milioni ezo empya egezaagezaamu player eyannamaddala eya DJ milioni 12 wona bazina ba DJ balinga nga bana Shiru kwali nange naliko nakola najigaba nanze kasija njagadde bivaamu kati ogino kwetegereza mbonera bagero kuba nti ba DJ babadde ensako nga amabala ge bakuba tegakyaliwo bakubirawa
abalaga akendera ate galina ne badda DJ yagendangayo naye kati ennaku zino ebbala abeera ne DJ waayo ebbala ebeera ne DJ waayo house DJ yakuba ssaawa yasookerawo ddala okubeesawo bantu kati ba DJ batandika kujja ssaawa 3 n'avaawo 3 paka ku 5 n'owa 5 n'ajja paka ku 7 owomusanvu n'ajja paka ku 9 kati house DJ n'ajja n'amaliriza kwekyo ekiba mu DJ tokubanga kirabu impossible toli DJ bwetu twakubanga endongo anti abantu abakilabinga batono nnyo abafokasinga mbu DJ gundi yazze amuna bafokasinga mulimu abamu nga nedda ssebo mulimu omuntu agala kati DJ gundi yayingiddeho omuziki wakyusi ninja noonyako kwa Lubato DJ Lubato bakadde ba bizinensi abo noonya DJ Rota ono DJ Shai ku KFM yonkuba kisajja bakyasinza okuba oldies ate Rota yali mu style ki naye Rota wa oldies kati Rota yaleeta Bashiru Shiru ffe bani yaleeta abantu bangi DJ Rota genda kumpa ku namba ye sigiina ne Shiru agiina Shiru anaagimpa ajja gikuwa oyi taata we muganja sinna ekintu kye njayo omwebuuza akajja gikuwa tumalirize n'omusajja ono w'e Masaka nani ono omugaga w'e Masaka yafa omuguwa oguliwo makati gw'okuziikibwawa mama agamba bamuziika taata we bamuziika omukyala agamba nze bba wange yalama muziika ku ttaka lye eddami we liri bigambo bombi balina bigambo yabagamba mbu bigambo sayidi zombi omukazi wa maka ng'alina n'abaana etteeka limuwa baana 7 oba limuwa olukusa okuzika bbaawe eyo gy'ayagala agizikibwe otyo maama w'omusajja tasalawo nnyo gye bagala kuziika mwana anti oli mwana we wadde kati bw'abanga mwana we yatuuka ekiseera n'afuuka taata otyo kituufu Saalongo yafuuka taata kiba kitegeeza nti yeesalirawo waawe balina omuteeka era singa maama badde n'amaanyi andibadde n'obufumbo bwe yafumbayo si bwe kiri bwebanga si yafumbayo omukyala nga ye n'abaana be balina obuvunaanyizibwa oba n'obuyinza wagye bagenda okuziika taata waabwe otyo si kika kyabwe nkufuna tebanamuziika tebannaba ono yafa kugundiwa n'abaana be yali atwala abaana be okusoma ekyo akyali mu kkooti ebyadde ko alina gye bagenda kumuziika mukola amalame nga mukyali bulamu byonna byonna ebiri mu nsi muno olaba okufa tekumanyi nnyumba nnungi tekumanyi nnyumba mbi okufa kujja byonna gy'osinzira mu kapasite ko mu nfuna ye entono kyagala oba oli yagala nti no buli muntu mu kapasite ye oba ofuna 4,000 so okuseevingako omutwalo n'okola biki saagala obeere mu kapasite ye yonna gy'oli kola eddaame oyanguyizeeko abantu nga bukyali mulamu kola eddaame wagye bagenda okuziika kalibe nga lya vidiyo kola amalame ga mirundi egyo erya vidiyo n'erya audio mirundi 3 erya vidiyo erya audio n'erya gundi n'obuwandiike n'erya vidiyo lerisinga okubeera eddungi ku kamera zino zejja wetunzaamu simu n'ogitekala mugamba nze bampita Jacob nina ennyumba Kasengejje nina ennyumba Mityana Road ennyumba yange ye Mityana Road girekedde gundi ennyumba yange ye Kasengejje ya Mirisa gye bagenda okunziika balina okunziika mu nnyumba yange oba eddaame likole nkufuna bino byonna tubiyigiramu naawe gwalaba zo sitole zijja mu bulamu bw'abantu ab'enjawulo ofunemu ekyokuyiga ekyokuyiga kisobola okukuyamba okuteekateeka tuyigamu ki okola eddaame kyesonkolera ddala n'okumanya nti abantu bajjeewo because okyali mulamu naye onoobeera ofudde be bamu bantu bagenda okukera mu kyokwefuulira famire yo yagala abantu bo yagala abaana bo yagala mukazi wo yagala bbaawo ng'okyalina obulamu because wonoobeera mu keesi awo ebigambo bijja okuva mu mitima gy'abantu ojja kwewunyoga nti ono yayogedde ekintu kino bwe kiti
ninga akyogedde lwaki wabyanfuna nkusaba kintu kimu kyokka muganda wange yonna gy'oli leka obulamu bw'abantu bukolenga omuwolenge okutereeza obulamu bwo leka sitole z'abantu zikole omuwolenge okumakinga sure nti nno tofuna bizibu nga bbo bwe bafunye kubanga okufa tekumanyi nnyumba mbi tekumanyi nnyumba nnungi okufa tekumanyi nti oba oli mulema tekumanyi nti oba oli mulangira oba oli mugagga oba tewasoma oba oli kizibe oba oli mu kiggala okufa kuba kuzze okuba kuzze kugenda kusanga kutya nkusaba nnyo okufa okwetegekere nze ngamba gyo mukama nga mukama kati oba otuuse okuntwala mukama mpa okufa okw'emirembe nkufuna okutajja kera macha kuntuuza emulago ba big talent bansekerere bakenzo bansekerere bawizo bansekerere banfuule ekitagasa mukama taata nina abalabe bangi woba otuuse okuntwala mpa okufa okw'emirembe nga omuntu ajja kujja mulago kundaba andicoding antwalire big talent baga uno yesala yange yansaba Allah subhanahu wa ta'ala nyambe saba sijajika mugaye mukama woba otusiza okuntwala nkusaba mpa okufa okutandise mwana nga kunekanasa si kunekanasa nga tayagala kunsemberera mpa okufa okutandise kubanga ba big talent bantambuza ku mikutu gyabwe babeta bafabu ba president banigina newunyiza ne fabu mwewunyiza bannange ye beta so amwewunye ne fabu mwewunyiza bwanga fabu akakatunda yabikoze byonna byempulidde newunyiza fabu okay beta yeso amwewunya because if better bosi agamba kyagenda nakyo okay ne fabu eyasoma gana yona josinzira saba katonda akuwa okufa okulungi twanti mama wakwagala twanti no baganda bakwagala twanti no mukazi wakwagala naye nakulova mu nsi abaana bo balabe ennaku nnyingi nnyo teri muntu asobola kuddamu kwagala baana bo ng'ovuddewo bonna bonna abaga nti ngenda balabirira amba bafula bakazi baabwe nga mukazi watali ku kampasi ng'omusajja amugamba wootampa sigenda kuwerera kyokka nga ate yali ku ntaanaayo nga bakuteeka ng'agamba nja kuwerera omwana wagu ne musomese paka n'amalako kati yamufula mukazi we mu Uganda wano mwebiri mukazi wo abantu bamuganda ne bajja muyambako kati saawa zino abamugamba muyambako bamutwala muzirooje bamusanga ku kitanda kyo kiwagula kuba mwebakairako yagala abantu bo ng'okyalina omukka because people are evil, people are bad, people are hypocrites, people man abantu babi n'omwana gw'ozadde asookera ku makya nakola statement ogamba nti ebyobugagga bya tataafe tubitunde nga tunakuvunda leka sente ko musajja munnange wetaleko kushara tunisulayo linyako kunyonyogerako Dubai ku sente ezizo zowekoledde lya ku mmere ennungi okay byotereka ebyo byebigera okukera mu majja okuleetera abantu okugaa nti tumuziike tubitunde kwagaliza okubira obulungi I salute you ekisembeyo Jacob nyamani lwaki tatugenda ku luseke kyati jingunga ndaba tatuteeka ku pressure mutugamba omuntu teyeefiira ne emizimu gy'abasajja gyoga tegivayo kulinya abantu egy'abakazi gye girinya munnange omuntu teyeefiira nno kankubuulire kuba guno ogw'omusajja gwali balinye ne gwe bagamba munziike wano olaamoze rediyo tulabanga eyafa nti yawummula naye tasobola kuwummula teyawummula mirembe akyabonyaabonya kuba abamu bamutreatinga obubi abamuleeta okubeera mu mbeera gy'alimu akyababonyaabonya tasobola kuwummula kati famire eyo tesobola kera makya kuwummula nayo bulaba akavuyo kale mu famire omuzimu nagwo gubeerawo nga gucyankalanya n'okucyankalanya musanyufu olusanga gucyankalanya because spiritual realm eyo tetugimanyi ne gubeerawo nga gutunde nga gulaba nkufuna okada kulaba omuntu abadde omukakkamu nga omwana yagamba nedda tataafe yatugamba tumuziike wano ng'omwana mukakkamu naye ng'akomye kwerima naye nga tata we yamuwadde obuvumu kukola ki okwogera ekyo so ebyo tegifa abantu tebeefiira sitole no mulimu ebyenfuna era omukazi kimuleetera okuziika okuwagala bba bamuziika okuuma ttaka lye naye banamutwaka eri akugenda tajja bisigaza kulwa Katonda n'ensi yange I salute you tubadde ne jingu ku kamera inshallah tusika n'omuntu mulala talent mubeere bulungi naye kantako
osankula nnyo entalo. Bamugoye ku big talent si kituufu. Tusinkana omulundi omulala inshallah. Kati gendayo. Naye tokyeyo ndi mulwadde jingi mulwadde omwana ye mulwadde. Mugere ku big talent. Tukole ki? Babo oche balina ssente. Obeere bulungi mwera.